Abatuwagira n'abatwagala n'abatulaba amannya agange bampita Jingo Edwin mu business nga bampita Trigger ndi omu ku management ya Prince Omar era nga ennaku eziyise emabega twafuna obuzibuzibu ng'omuyimbi w'abanyonyodde oluyimba lwe yali agenza okupremieringa ku TVM okusangibwa nga luvuddeyo ku internet. Twakimanyi tusobola tumulinda amale interview ye eka tumugaye ekigenda mu maaso naye aba TV onasobola omugamba nti oluyimba leka lugaaniddwa okuzanyibwa. So mu ekyo bagamba waliwo manager eyali abaganye okuzanya oluyimba luno kati ate nga mu ssaawa ezimu ng'oluyimba luvuddeyo ku internet. Mukebera emails ezaali zitutuuseeko twasobola okufuna amanya g'omwami yali aclaiminga nti oluyimba lwe bamuyita Kiria Beats. So Kiria Beats ono omwami ntugezako mu contacting after the interview tumanyi ye kikyayogera. Kiria Beats n'atunyonyola nti yayogerako ne manager wa Prince Omar, manager ono n'amuyisa bubi nnyo ekyazuulibwa nga si kituufu lwa nsonga ennamba gyatuwa temanyikiddwa mu management yaffe aye temanyikiddwa muntu yenna. So ne tulowooza ekyo kikomyawo ne tugezaako kukkaanya tulabe maybe osanga eyatuguza yalina obuzibu oba si kyo waliwo wali obuzibu. Mr. Kiria Beats yatugamba nti akolera $3 pa project. Netumuga tugenda kuwa $3. Nava ku $3 n'alinnya ku 4 netumuga tugenda kuwa $4. Kiria Beats n'agaana okuteekawo ensonga emusasuza ssente zino lwa nsonga twali twagala receipts eziraga nti tumusootinze tukivuddeko ekyo. Kwatasooka alowooza kufayiringa musango netugala lwaki tufayiringa omusango guno nga tusobola okukkaanya ng'abantu kuba naffe olimba twagula lugule. Kyo ne kivaawo ne tugenda ku kintu nti yatandise oclaiming ennyimba endala. Awo n'ava ku mulamwa nti eyatuguza oluyimba kati si ye mubbi oba si alina obuzibu wabula omwami ono Kiria Beats kati tumufunyemu obuzibu obw'amaanyi nti avudde ku luyimba olusooka n'agenda ku nnyimba ezakolebwa producer Daddy Andre tuyinza lowooza nti nazo era ebbanga lyezimazeyo ku internet nti nazo zabbibwa bubbi bwange we yasoso kireeta. Yajja ennyimba nga bagikweka lwe yatandise nalwo kati bwe yategedde mbu tutegedde ekigendererwa kye kirimu ssente n'abantu abamutumye n'agenda ku luyimba lwe bayita Alleluya. Luno nga yaluggyeyo ejjo era YouTube netuwoninga mbu wabaawo claim eddako bagenda kujjawo YouTube yaffe. N'ava ku olwo n'agenda ku lwe bayita Timaya nalwakolera Daddy Andre nalwo n'aluggyayo. N'avaawo n'agamba tutamuwa ssente ku buli luyimba ssente ze yeetaaga agenda kusigala nga ajjayo ennyimba endala. So omwami ono anoonyezebwa twagala manya nsonga entuufu kuba ssente ziganye enkolagana entuufu eganye twagala manya ani amutuma. Tubadde twogeranga naye ennamba ye ngeri 0785 899581. Twategeddeko lya Kiria Beats. Oluyimba luno lwawandiikibwa studio ya Bad Character nga lwakolebwa omwami gwayita Khalifa ne producer we gwakolera naye. Mwami Kiria Beats wokebera ku YouTube ye eyimumanyaga Kiria Beats alaga azza akola production ez'enjawulo ng'era azitundira ku YouTube whereby YouTube tetunda beats. So akikolanga katego. Mwami Khalifa leero ngezezaako okwogerako naye yennyini anoonya omwami ono lwa nsonga singa kyabadde nti alina obuzibu n'oluyimba tiyalirumbye ani aluyimbye yalumbye ani alukoze yalukola kuva mu ntandikwa. Naye omwami ono Kiria Beats yalemedde ku kimu ayagala ssente ku nnyimba zonna kumpi ze tulina ku YouTube. Atwebuuzeemu omwami ono Kiria Beats alina abayimbi gakoledde projects ono mu ggwanga lya Uganda era bwe babaayo beebaani. Talina bayimbi bakoledde wano naye nga te ku YouTube ye kuliko content w'abayimbi ba wano nga te content wano akoleddwa studio ez'enjawulo which means aleka scammer ku internet. Ennamba ze z'Uganda era wozikuba oyogera naye direct nga tofunye mu kutetaganyizibwa ng'era wogenda mu kutrackinga omwami ono mwali mu ggwanga muno. So omusango ffe gye tukoze tubadde ku CID nga tunoonyereza engeri gye tuyinza okukwatamu ensonga eno kuba kati beetususse mu ntegeera yaffe ne batugaa tuwandiikire
lawyer afa awandiikire poliisi ng'asaba obuyambi nga banoonya engeri gye basobola okufayiringamu omusango guno. Tufunyeemu obuzibuzibu mu mirimu gyaffe gye tukola. Mwafunye obuzibu ki? Oluyimba olumu ku luyimba tubadde twakata n'ennyimba ezaalubiridde sense oclaimingibwa omuntu omu aga nti azinako akakwate. Katusuubire nti kino si kipange nti mugenda kukola just mupromotinga luyimba. Nakyo nekipange tetwaligenze mu maaso nakugyayo ennyimba ndala ezikozeko ssente weziruddeyo ku intaneti nga zakolebwa ssente nnyingi. Twaligenze mu maaso nakunoonya mateeka nakusayo namba ya muntu erimu existence. Omaze emyaka emeka ne Prince Omangi? Prince Omangi ndudde naye emyaka giwera 3 naye okufuna ddiiro naye oba music business kubadde mwaka guno. Kati kyatandikira kwani? Okutandika waliwo omwami gwayita Kiria Beats claiminga nti oluyimba lwetwata lwebayita bakikweka engoma yaliye bakopanko. So awo watandikidde obuzibu nti netugezako okukanya naye tumuwe akasente akiveeko. Ng'oluyimba mwali mwalugjawa? Oluyimba twalugula ku mwami gwayita Kalifa Ganaga. Ye nga talukulemingako? Era nga tabanjayo yalutuwa mu buntu lwansonga yetwaluwulira ku studio ne tulwagala tumwesibako tulugule tusaba rights zazo okuva mu studio ye nagizitu. Wati ekijja naye olaba nga Kiria Beats oyo gwe mwogera nga ayitidde ku Kalifa? Kati awo naffe tunoonyeza obwenkanya nti tuddukidde mu mawulire n'amateeka tufune obwenkanya tusobole omumanya kozi mugenzewa mutandikiddewo kulopa? Baddewo ku CID kuba kino kyakatutuukako tekitutuukangako so nga bwe twaligezudde amateeka agakwatagana ne cyber tutuukawo era ku CID ne batuwa amagezi lawyer waffe awandiikire poliisi tutandikire awo. Tusuubira ddi information eddako? Information eddako eyinza obutamalako weekend eno okufuluma kubanga naffe tetugenda kituulako butuuzi ko omwami ono akozesa olukujjukujju osabiramu ssente teyakomye kukugyayo oluyimba bula asabirako ssente ne ku nnyimba ezitali zize. Tweyanziza.